ba senior physicians baboogera ku bulwadde ba interns teboogera njagala mukasambidde ambulireyo wano landmark case yali awozezza bwetuyita baloyo 10 taliimu mu Uganda ya nani ekisooka mu rekodi z'eggwanga is not one of us ekyokubiri ye nani NRM ina abakazi bana NRM ina official abakazi ye NRM omukazi owokubiri ye DP mukazi waayo number 1 omukazi omula UPC number 3 namba 4 bibina waliwo FDC ye NRM kati waliwo nendala ejjo omukazi owokuna yavudde muno bebakazi ba NRM yes. NRM yawasa NRM Haji yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okozesa enamba zolaba ku screen ku 103 tonyezawo 3 radio 4 ensonsoze ne 10 katonyeza 7 radio 7 kwa sa 10 mobile katonyeza 7 radio 8 nze Adam Kongo programu entuga kwetulimba ne mwami Frank Gashumba buli lunaku bweruti olwa Monday tutandisa week n'okutegeera ensonga nga bwe zitambula tuli ku executive order weda mugyesunze ndine mwami Gashumba mu programu entuga kiriza kulamuseko tutandike butirifu mu muzindaalo ejo tuwulire omukulu abatuwuliriza ku radio 4 ne radio 7 mutusonyiwe tudileyinzeemu naye tutandise kyekisinga obukulu yonna gye muli mbagamba nnyo nti oba oli Dubai oba oli Qatar oba oli Saudi Arabia oba oli Masaka oba oli Busoga oba oli Kabale enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo terajja gikutuusaako gwe wennyini keera weepakasize obeemu n'akasente abaganda balina alugero lugamba nti kange kasinga kyaffe katono naye kaki kange taking a decision wenjagalidde kino nkiddamu teri respecting muntu mwavu teri mwavu ajja genda mu bwakabaka bwa Katonda kubanga buli muze omubi gubeera ku mwavu omwavu mu kikato teesa omwavu ne bwanga gwe mu kereziya gobadde osinga okusaba omukulembeze bw'akyala mu kereziya oba kkanisa eyo bamusabira bweru kwolwo sokera ku machopa kase ate mu abawala ate abakyala it's even worse beeramu n'akasente omwana omala otya okusoma Makerere n'osoma UCU n'osoma Victoria University omuwala n'okkiriza okubeera wako okufumba emmere ey'omusajja n'okkiriza okubeera wako okufumba emmere ffenna abazadde tuweerera abaana baffe babeeremu n'akasente babeere economically grounded nga balinamu kasente gwe n'okkiriza okubeera waka mundi housewife abasomye tebafumba mmere tebafumbira basajja mmere tontegedde n'agaana omukazi okukola n'asayitinga ekitabo na kino n'agaana omukazi okukola n'amuzaalamu abaana aba omukazi n'atuuka okubanga ne bw'aba yeetaaga akantu akali simple akubira mikwano gye kyogeti omusajja yekka g'omusajja bw'oba toyagala mukyalawo akole abeere under someone mukolere mufunire ekyokukola ontegedde bw'oba toyagala mukyalawo akole mu bitongole alina bosi we gwe mufunire ekyaki ekyokukola tandika business omutandikire kuba ne maama wange agenda mu myaka 8 Masaka yeepakasiza ate tenkanya n'afuna akasente era mu sizoni y'emmwanyi ewedde yakola miliyoni 3 mumwanyize bane temugenda wakasente tiziriyo n'abaku n'akasente akake era mami yabeeranga nnyo bakita kikondolo wane ekisipi kye beesiba wana abakyala nga mwateeka akasente ke ng'abakola yes tewali mwaka balimi mu Uganda lwe beeyagadde nga mwaka guwedde abalimi b'emmwanyi teguliyo nakyogedde Busoga bwe bampisa okwogera mu bantu b'e Busoga nga mawulire gye bali nga mawulire ebikado byagwe ebbeeyi mu biteme musimbemu teri teeka ligamba nti Abasoga balina okulima ebikajjo mu biteme musimbe ki emmwanyi bakoledde ddala kitegeeza oba miliyoni 3 mu meka mwemu sizoni emu sizoni gy'emyezi kale 6 ewaffe Masaka abadde talina bodaboda abadde alina enkadde yaguze empya
abadde ayina empya yaguze kamotoka abadde naba kumaliza kuzimba yazimbi season y'emwanyi mu mwanyi ongamba otyo omwana yasoma n'amala n'asoma primary olevu elevu n'agenda mu university zonna n'azimalayo taddeko okufumba ettogo omusajja na confusinga nodda wako okufumba obutogo omusajja oyo enkyabwa singa afudde n'ava mu nsi I have many friends nga baayiti bakola babba baabwe ne bafa I know what they went through wali mukwano gwa sijja mwoga yalinnya lino bawe yali yamukeejinga nga yamugulira n'emmotoka naye ng'ate waliwo driver takkirizibwa kufuluma mu kikomera unfortunately bawe n'afa n'angamba Frank lwenategera the reality gwe omusajja bw'oba olina ebbuba lingi nnyo nga bwelutikka ku loole tevaawo mukazi we mufunire kyakola ki kyakola abeeremu n'akasente waliwo ebintu omukazi byatajja kugamba nti abyagala nga yennyini alina obikola ki obyegulira you get it waliwo ebintu ebiri personal kati nange ndi wano kungu bobanga kinganga singo ngambe nti wayiga shumba tugendeko mu governor tuchakale oba mezo mezenwa oli andowooza nga sina mwadde 10 nsooka kugamba sooka mpaka kadde teka wana kakadde teke mu nsawo ntuuke n'oggula kiwingigamu nga mugamba gwe bwe ntuukeyo nensaayo ka drink kenjagala you get it nga kuteeka mu nsawo ne tugenda olwo mpaka kadde ulira kungu mama rahama towuliza kino kungu bw'otuukeyo n'osangayo ekyengera kya Allah ne mumbulaku nzirayo ntya waka newe natadde akakadde kange mu nsawo odda buzzi waka nfuna uba oba ninnyaka boda nekakola ki so message eriemu mukole mubeeremu n'essente mu abaana abawala abakazi mubeeremu n'akaki n'akasente nze ate bine bagamba bw'omukazi bw'omwempawalinga akulekawo agende n'ekirungi bw'anaagenda nyina ploti zennyina zemmuyinamu be baana okimanyi nti omukazi asobola n'okwendera neyetunda ku speaking agenda kuwerera baana it's very possible mukole mubeeremu n'akaki abeeremu n'akasente yes well week eno week tebangawo guno gw'omwezi fenga we tunagenda eyo yetubijemedeko anti obuuze wiiki egenze eti nze ebadde wiiki yange ey'omwaka simanyi ala byantegekedde mu mwaka muno ebirala ne wiiki finally amaziga gafa abavandimwe oba the indigenous Banyarwanda in Uganda omukulembeze yatusangudde amaziga president yabanalizako amaziga kakati nebaze ntya Yoweri Museveni nebaze ntya Katonda otoli watandika lwagguse kungu between you and me omanyi kye tuyiseemu I know kungu manyi abantu betusanga wano nga show yakaggwa nga abatutayiza abanyimye passport banyima national ID Katonda mwebaze ntya Yoweri Museveni mwebaze ntya ntegera ndowooza buli muntu ankubira ate nno kati bulijjo bankubira amasimu nga amateeka ku speaker phone siwe kiri era mbamanyi bagendo Mr. Gashumba nze mutesi ndi Luweero ne muza nsonga ki nsaba kunyamba banyimye passport kuba mmanyi gyabakola ki gyabalaga so twebaza Katonda nti essaala zaffe yaziwulidde lindako twebaza Katonda nti okukaaba kwaffe n'ensonga zaffe omukulembeze w'eggwanga yazitegeera byawedde really yes ampuliriza gwe atalabye ekiwandiiko kino kiriza nkikusomera olutandise because abali ku mitimbagano mwakirabye naye kiri mu kiwandiiko kino kya page zino 4 ojja kukkiriza nziyitemu lukwakwayo misinde well executive order kiragiro president kiba kiwandiiko president kyawandiise nga alagira ku kintu okubanga kikolebwa kakati kiri wano executive order gwe mutwe under article 99(1) and 4 of the 1995 constitution. Listen, together speed ya yiri. Directive on legal and administrative processes and procedures to be followed in the issuance of identification documents to Ugandan citizens. By virtue of the authority vested in the president by Article 99(1) and 4 of the Constitution, this executive order is made this 23rd day of January 2025. I have consistently received complaints regarding the manner in which people applying for passports are sometimes treated by the concerned authorities. This mainly relates to how the question of whether or not an applicant is a citizen of Uganda is approached when he or she has applied for a passport.
The issue of citizenship was resolved under Chapter 3 of the 1995 Constitution. It provides for the following types of citizenship. 1. Citizenship by birth. 2. Citizenship by registration. And 3. Citizenship by naturalization. Clearly, the issue is not the law or any gaps in it, but how the law is administered with regard to proof of citizenship by applicants for passports or other documents of identity. Therefore, since the challenge is administrative in nature, I hereby direct as follows. 1. Every Ugandan citizen has a right to a passport or other travel document and to enter, live, or return to Uganda. 2. Upon receipt of an application for a passport, officials of the Directorate of Citizenship and Immigration Control should address themselves to the provisions of Section 40 of the Citizenship and Immigration Control Act, Cap 313, which only requires a person to produce his or her national identification number, NIN, and to comply with any other requirements prescribed by the board. Where there are other requirements by the board, they must be published, known, and based on the law. 3. The concerned authorities or institution must also properly address themselves to the provision of the 1995 Constitution and the laws enacted regarding determination of citizenship or registration of persons. 4. All administrative processes through which a person might be required to prove citizenship, especially by birth, must uphold the dignity of all persons, and no requirement not provided for or contemplated under the law should be applied. 5. The immigration officials should be mindful that citizenship by birth is inherent and not given by immigration. Not given by immigration officials. And that there must be a presumption of citizenship unless an immigration officer has cogent and reliable evidence that the information submitted by the applicant is not true. 6. It is the duty of the immigration officer to bring forth evidence that the information submitted by the applicant regarding their citizenship by birth is inaccurate, and forward the same to NIRA or appropriate action in accordance with the Registration of Persons Act, Cap 332. The duty is not on the applicant. 7. The Directorate of Citizenship and Immigration Control should not confiscate or cancel national identity cards issued by NIRA without following due process prescribed by law. Mindful of every person's right to be heard and the right to access services, an immigration officer's first option should be to have any anomalies identified in the particulars of an applicant addressed by NIRA. 8. It is not the mandate of the Directorate of Citizenship and Immigration Control to investigate citizenship by birth and should therefore be a person about the veracity of the information provided by the applicant for a passport who has indicated that they are a citizen by birth. That Directorate should refer the matter to NIRA in accordance with the process prescribed under the Registration of Persons Act. The documents required for the purpose of registering an applicant by NIRA are as prescribed in the relevant law. These are birth certificate, voter's card, driving permit, baptism certificate, etc. Where an applicant is unable to produce any of these documents, a relative of the applicant may identify the applicant under oath through statutory declaration as permitted under the law. 10.
The requirements for acquisition of passports or identification documents must apply to all applicants equally, regardless of the tribe, ethnicity, or community. And 11, if the applicant's application is supported by a letter from the local authorities and corroboration by notable elders where necessary, the applicant should be promptly issued with a national identification card or passport. The local authorities in this case are the chairperson, LC1, the chairperson, local council 3, the Gombolola internal security officer, and the RDC. If in the future it is proved that a person issued an identification document or a passport is not a citizen, the national identity card or passport can be cancelled. And lastly, presently the law does not accord automatic citizenship to children of citizen by birth and by naturalization. A citizen produces a citizen. The Minister of Internal Affairs and the Attorney General are directed to immediately have this anomaly addressed. Kiwandiko oba baluwa ya president. Kiragiro cha president nga bowulidde Radio 4. Radio 4 Ensunsuzi Kumusatu Tunyizawo Satu Fama. Yes, kiragiro cha president. Wekityo. Kati kungu bulijjo sibye tugamba bino. The exact things you've been saying here. Abatuuliza ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Constitution ya Uganda egamba, the 1995 Constitution, okubeera munna Uganda kijja fa okubeera munnansi kyekimu. To be a Ugandan, you must belong to the below listed indigenous communities that existed in Uganda before February 1926. These indigenous communities, in bracket, tribes, Baganda, Bacholi, Balango, Bateso, they are over 62. Yeah. Among the 62 indigenous communities, Banyarwanda number 24. Bogerwako. Yes. They were here before 1926. Actually, Banyarwanda bababala in the 1911 census as an indigenous community. Naye ulino mutawana egubadde fera contention webadde. Nga omuganda bwagenda okusaba passport oba national ID, omuganda ayitibwa Kiwalabye nga bamugamba tambula ng'omuganda. Nze Kiwalabye Peter neddira Kobe nga baganda jjajja wange egundi nga bamugamba wasomera wa primary oba nakisomera Mengo Primary, O level King's College Buddo, A level oba na Miryango, nga bamugamba linda ku Lwokuna ogende Kyambogo bakuwe passport yo. Andiginasi Munyarwanda, Kodi Gashumba, Kodi Kaitesi, Kodi Mutesi, Kodi Mutoni, Kodi Mbabazi, yebwa agenda okusaba passport nga bamugamba tuleetere ebiwandiiko ebiraga. Tebamugamba nti tambula ng'Omunyarwanda. Bamugamba tuleetere ebiwandiiko ebiraga nti bajjajjabo bali mu Uganda before 1926. Tewali abiina. Ate ekikulu mwenna abatuuza nyala mukimanye, egyo emyaka gyonna tewali munna-Uganda gwe bawa residence certificate nga bw'olaba national ID. By the way, national ID select certificate tebyaliwo. Ffe nga tugamba aba immigration nti abantu baffe mubasosola. Lwaki ebibuuzo bimubuuza abalala si mubuuza ffe? Mutubuuza ebintu ibiri impossible. Kati waliwo rift between Rwanda and Uganda. Era netusiikana president between Rwanda 2019 ne 2022. Yes. President n'agayidinga nti olw'okuba waliwo obutakwatagana obuliwo naffe okunyweza ebintu byaffe, buli applicant addeyo mwero si gyakola ki yava ekakase nti omwana gwe bayita Mutesi, gwe bayita Gahima, azalibwa Villamaria, Kalungu Saabu Kaunte, bula aleete ebbaluwa okuva ku LC1 paka LC5. Tewali Munyarwanda indigenous gwe bali bagambye ekyo n'agaano gireeta nga bazireeta. Olumala obireeta nga bamugamba bino obireese tuleetere ku bifaananyi by'amalaalo g'abajjajjaabo. These are facts.
kati olumala bileta nga bagamba gula obutuuze naturalize president yakyogedde bulungi nti a citizen bears a citizen munansi azaala muki munansi tasobola ate kunguza butuuze twebaza katonda olw'ekirabo kya president Museveni ne the ability ensonga eno gitegera at depth ekiwandiiko kiraga nti yagitegedde bulungi nnyo mwamunnyonnyola n'ategeera yatuwa olwasooka ze yampa essaawa emu n'ekitundu 1 on 1 temuli muntu yenna ekyali mu meeting eyo ntebeera mmeeza nenjogera n'entuyana n'angamba bakuwa amazzi nti bagaleete naye n'ayimuka n'agenda mu kolido n'adda ne mulaba ng'akuba amasimu akubira ono seeking guidance from the Attorney General's office kwolwo n'angamba omanyi njala ku meeting executive yo ne ba victims naye n'angamba nti yajja kubeera ne ttiimu y'aba lawyers ne muganda naffe tukkize tujje ne ba lawyer baffe lwali lwakutaano nga tugenda ba victims executive ya council of abavandimwe ne ba lawyer baffe a meeting yamala essaawa ezinnya that was last year I think in October n'atwashuwalinga nti ngenda kwissuing executive order bakitegeeza vote of no confidence mu minister wa internal affairs n'abamuli wansi kitegeeza simple mathematics vote of no confidence kyolemeddwa okukola omuki omulimu gwo really yes so ekiwandiiko kino kiraga nti vote of no confidence in Kayindo Tafiire ate kino njala mukimanyi okusosolebwa kuno kuba ati speak nga Kayindo Tafiire minister ulira netuvaayo mba it was a Friday mba ndiyo mikwano gyange ba minister nga munana nga bagagashumba mwebaze Katonda ensonga yamwe etuse mu cabinet nti president bwe yatu meetinze na briefinga cabinet mbuba minister nga 30 bonna nga baga nti muzeyi ekyo kituufu abantu baffe babona bama passports jukira twaitwa pensioninga parliament ne waita wiki emu ate right honorable Anita Mongo natuwandiikira tensonga ze mwaleta kufula ya parliament akakiiko ka internal affairs nako kalese ebyako mujje tubibanjulire ne tugenda mu parliament petition yaffe kiwa tutute mu parliament byonna bye twateekamu temwali mu kirimu byonna bye mwateeka byonna akakiiko kabignoring kakulia musajja wamwita Kajwenge yes omanyi mbaka wa parliament fene tugamba fine ennaku yaffe togiraze parliament n'ekisinga obukulu parliament etegedde nti waliwo okukola ki okusosolebwa ne tuvaayo no kakati tuba tukyali mu parliament prime minister Robina Nabbanja nayimuka n'agamba speaker nti ensonga eno yatuuka dda mu executive era twashuwalinga bannansi bano nti by January tejja kuggwako nga executive order tekoze eki tefulumye ne tukubira mu Kamenga ne tufuluma bwe tufuluma last week mba ndyawo nga nfuna simu okuva mu State House ti Mr. Gashumba yes president ayala kuddamu basinkana ku Lwokubiri I think it was a Tuesday nga ntegeeza bannange nga tugenda olwatuuka mu State House nga executive order agina mu ngalo nawa background ya Africa byonna abantu bamigrating nga batya biki natuuka n'obagamba bana babatawaanya ne borders zino tezaaliwo luli edda omuntu yasalanga buki busazi natugamba executive order yino nagisoma yonna kati bwamala ogisoma mu group ezali mu State House waliwo group ya council of abavandimwe bwe twava mu State House luli twina ba eminent leaders ba senior lawyers ba Didas Nkurunziza ba Peter Kabasi abasajja waliwo Luhinda abasajja bategeera amateeka ne tugamba omanyi weno bituuse twetaagamu abakugu mu mateeka kati bakugu mu mateeka omwo ate mulimu n'abalala bagadi Gasaatura yali mu CA mulimu mateeka General mateeka mulimu Father Mwerekande mulimu Dr. Njenzi ne tusalawo tuconstitutinga akakiiko ba lawyers bagende maaso na kino ekintu ffe bagashumba we tukoma kati mu president ali very wise mu meeting y'oku Tuesday mwali mu group 3 mulimu council of abavandimwe mulimu bano eminent leaders kati wone group ya Kananura Donat Kananura group ya Donat Kananura mwe mulimbidde ne Kayitana kati president yamala okusoma executive order mwenanga group sasa tuwezire tuli awo tutudde n'agamba kiri wa kiwano Attorney General take over the meeting now kati ndi openings officially buli omu n'ayogera yasooka okwaneka alimbidde n'awanika mbidde kyasooka ogamba president sebo omukulembeze nkwebaza okuba
morally ne financially one supporting ngenda mu iyala nengamba bavuma mu 7 emisana yabateeka mu sente nensirika bwembanimba alla mpe ekibonerezo Dr. Mbidde nja kubonewa n'enchambi mubuuza beautiful bwembanimba Katonda mpe ekibonerezo mmanyira kati awulira n'agamba sebo president nkwebaza ne sekwebaza yenna bwe nawaaba omusango mu iyala gwe wasasula balooya bange awe nafiira nengamba bano abasajja bavuma mu 7 emisana ng'ekiro yabaliisa ekyafembayo neyebaza mu 7 sebo nkwebaza ente 50 ze wampa ku mbaga yange nengamba tuliwa tuli mu kwanjula tuli kuki naddamu namuga sebo ne mukyala wange muleese omulabeko mukyala we yali nayinze gwe gwasooka n'omwetegeeza officially nengamba mu 7 yayise executive oba yayise family netusirika Mukasa Mbidde natandika okwogera nayogera benabiwuliriza namugamba mumaliza nti yes namugamba stop that nonsense, stop inciting my people. You don't know Uganda better than me, you don't know Banyarwanda better than me. Kubanga Mbidde aliyo by the way successfully bachita batya mu luzungu, he has confused the people. Agamba mbu Abanyarwanda bokka mu Uganda bali mpololo bali kisolo n'entungamu. That's total rubbish. Ebyo president yabyogera. Constitution ya Uganda protecting all indigenous communities. President gwali mukamu very gwe manyo ina mikwano gyo mu State House babuzi. The man was boiling. Stop confusing my people. I know you are an opportunist. Namugamba stop bringing yobuyaye from DP obulete one. Olya eri agenzo kubba show. President nagamba kiriwa, you bring that executive order and signing kakati. Kakati Mr. Kiriwa namugamba Mr. President waliwo byenjalo okuongera byakapuchalinzaawo kakati. Mbidde nagamba president sebo tukusaba ekirozo kya executive order kiveeko. Awo he's forgetting. Wetwogera kati waliwo omuntu yagala ogenda India bamulongoose nga talina passport. He's forgetting. Nti waliwo omwana gwe bawa scholarship ngeggwako mu March bw'aba tafunye passport ebeefudde. He's forgetting. Nti waliwo omwana yagala ogenda Dubai yagala ogenda Kato kupakasa. Owulya sebo? Mpulida. Gano mazima genjogera. Abantu batandika okuwanika emikono ne boogera abala ne boogera. Nambuuza nti Gashumba leero toyogedde. Ne mugaa ati njogere ki? Ekindeso kikoze eki? Okiwadde. Sebo tukwebaza okunaazaako abantu amaziga Abanyarwanda bonaabona mu ggwanga muno. Tukwebaza nnyo ne ngamba abantu mwenna muyimuke. Tubire president engalo. Abantu bonna ne bayimuka group ya Mbidde yasigala etudde. Inclusive of Mbidde. Tekyabasanyusa kino. Fe. No bana abasigala batudde. Bo banoonyi. These are scavengers. Omanye ensega erya kifudde. Kubanga adde balimba abantu. Mbu article 10 yeriko buzibu. Article 10 teriko buzibu. Omutabana guli how they apply it. Owulidde? So wali basigala nga batudde. Balinganga 11. Group ya Mbidde. Nenyimene nga mubengalo nali ekitugu mwaziwulire. Basigala bakoze eki. Yali abakulembedde Mbidde. Ye Museveni gwe yawa sente mu Yala, gwe yawasiza omukazi, gwe yasasula n'emisango. Owulya ndowooza. Obukiba buyita batya? Babuyita batya? Obusiiwuufu bw'empisa. Owulya. Badde banyi mwenna mwina ekigendererwa kimu kyakulwanira ddembe ly'Abanyarwanda. Mutyenga nnyo be bayita bakaaliya politicians. Omuntu gw'osinganga okutya gwampuliriza ye muntu ng'omulimo gwe byabufuzi. Byabufuzi teri kirala. Ulira Mbidde yali mubaka wa Iyala. For 2 terms, those are 8 years. Mbidde atulage bwe yali alese ensonga eno ku furo ya Iyala. Mbidde munene mu DP. Ebyo tobidawutinga. Mbidde atulage press conference kwa yayogedde ku nsonga z'Abanyarwanda. Ola Mbidde he's an opportunist. Anoonya constituency y'Abanyarwanda agifuniramu ebibye adduke 10. Really? Nkubuuziza ekibuuzo. Kungu oli munnamawulire atali wa bulijjo ndagayo on record emyaka egiwedde 8 nga Mbidde ayogera ku nsonga zino.
mbidde kisooka yatwegaana era mbidde bw'abeera ayogera yaganze ndi munnamateeka w'omubano nze ndi munnamateeka tagamba nti ndi munyarwanda ndi muki munnamateeka owulira ne munira mwennyini mbidde yeeyita muganda nga mukama we kananula ne kananula muganda kananula munira yeeyita mufumbira okitegedde mpulira kaakati ssebo mukuba mu ngalo mumaliriza tumaliriza bwe tuti waliwo omukyala adisi we wakiso Mbabazi ng'ayimuka nga yeebaza Museveni n'atugamba muddemu muyimirire baasigala batudde omanyi lwaki simanyi balemye okusuuza ekigambo ky'executive order buuza bukyana yaliyo bukyana mukwano gwange bukyana bawala be babiri baba mu passport you get it mbidde yeenoonyeza bibye bwe twavudde mu State House ebibiina byonna ebiri legit twakoze press conference ku Serena eyolokaminga executive order nga twebaza Katonda kati kankuzeeyo emabega waliwo ekibiina kye bayita omubaano kyekyabambidde mbidde kibobabuwa ekibobabuwa kimanyi kyekiba kyesiba ku muti surviving ekibiina ekyo yali akikulembera briefly just 3 minutes breaking it down omubaano kibiina ekyali kirwaniye eddembe ly'abanyarwanda mu Uganda kyatandikibwa 1995 kyatandikibwa Muzeeyi Higiro Semajege yali Minister Mengo owulira ndowooza nekibama omusajja gwe bayitanga Gadi Gasatura I think yakirimu Gashegu mukyala Kamuhangire n'abalala Kanuna tiyalimu ba founders kakati balonda obukulembeze balonda Kananula nga chairman Kamuhangire nga ye vice owulira paka biringa mukaaga ne basho mutakwatagana Kamuhangire nga agamba ffe tuli banyarwanda be Uganda ensonga za Rwanda tezitukwatako Kananula nga agamba nti n'ebye Rwanda bitukola ki bitukwatako era nze wenzikiziganya ne Kamuhangire we are Ugandans ebye Rwanda temwagana kumanya Rwanda tugirabanga Kenya nga Tanzania twagala President Kagame twagala banansi ba Rwanda we are not Rwandans owulira nga bateekawo okulonda 2010 Kamuhangire yali vice nga ajjayo empapula nga ne Kananula ajjayo empapula yagala kufuuka chairman bitabusemu yes baduga nga tuzeeko tukomyo bateekayo okulonda 2010 Kamuhangire vice ne Kananula abadde chairman bajjayo empapula okulonda kwali ku Kitantaawo waliwo abantu abawera omutwala bajja okulonda awo Kamuhangire nga wangula Kananula nga mukubba enkoona wansi olw'obuswavu bwa Kananula ng'akolayo omubaano omulala faction number 2 ng'agenda baguli gyesalinga ze company registered by guarantee jukira omubaano gwa registered in National NGO Board nga babisanya unfortunately Muzeeyi Kamuhangire nga alwala yafudde last year I think in October Dr. Kamuhangire mukama mumuzemini ye yafudde nga chairman w'omuki omubaano so there are two factions mu mubano ye nzija Kananula that crook Kananula nga ategeka bambidde n'akavuka ke bayita Kaitana nga bateekawo okulonda omanyi lodge eno gye bayisa Musa Courts lodge eri waggulu Musa Courts njimanyi eyo we bateeka okulonda waliwo abantu nga 40 nga bagamba mu Kaitana ye chairman mbidde National Legal Advisor ne title ya National Legal Advisor mu mubano tekola kiteriyo nanga akugamba ndi lifetime member w'omubano singa kulonda kwa legit nange naligenze nekola ki nenonda so kino nkibagamba nti omubano eyali agukulya Muzeeyi Kamuhangire yafa tewabanga okulonda kwonna omuntu akolagana n'embidde ne Kaitana ne Kananula ng'abakulembeze b'Abanyarwanda it's a fraud okolagana nabo ku luluwo mulabe bakuba mawulire nti bw'okolagana n'ekkungu these are facts Antoine Mukoti bajja kutwala mu Antoine Mukoti bitebye biri mwami gashomba Antoine Mukoti these are facts you get it as we speak there is no leadership for mubano enchaja kuba ne ondebombi de nambi mubuze fine bimubuze tugenda kulepuka kuba tukoyo obulimba tukoyo ku confusing abantu baffe these are facts Antoine Mukoti nti nimbye okulonda kw'omubano kubeeranga national holiday mu Banyarwanda
bonna babeerawo otegeera kati kyafu okimanyi anoonya constituency anoonya Museveni amulaba atya kyekyo kubanga Mbidde eri mubaka wa ER teriiwo linyako mukulu mu DP siwe kiri DP NRM yagiwasa vice president wa DP kati no kankuli NRM yagiwasa mboza NRM ina abakazi bana NRM ina official abakazi ye NRM omukazi owokubiri ye DP mukazi waayo number 1 omukazi omula UPC number 3 namba 4 bibina waliwo FDC ye NRM kati waliwo nendala ejjo omukazi owokuna yavudde munu be bakazi ba NRM yes NRM yawasa NRM Haji aina haki nya wachitugera mu 2026 eyinza kubanga efunye haki eyokutaano NRM yawasa DP eyemu haki emu newasa UPC haki ya kubiri newasa FDC group emu jotegedde haki ya kusatu kati ne munupu yayongeddeko mukazi omulala haki ya kuna ontegedde NRM ya haki haki nya officially ne yokutaano ejjange nagiba buli ku mande ejja okay mwami Gashumba njagala kutwala ku bigambo bye muzze mwogera because for example bino byonna nga bibaddewo okay before you get there so muvayo mutya muvayo nachi before I come to these questions nga mmwe na ebibinja bino muvayo how did you get out of the house president amazo signing what happened nga Mbabazi amazo kwogera kakati Mbabazi bwe yamala okwogera president you know abera musajja ali busy nnyo ne tumusabe ekifaananyi kyenera bidde okugamba mu eminent leaders abwali mu mwalimu ne bajjaji kakati ne tumusabe ekifaananyi group photo ne tufuluma ebweru ne twekubisa ebifaananyi era group ya Mbidde yo negamba bo baagalayo ekyabwe nga bo n'agaana era bw'olaba ekifaananyi ekyo ku madaala bwe bategeera nti agaanye ne beekikiitikamu mu kino ekibadde official kati nze olwafuluma nekola ka video nti kigozi executive order fulumi nalaba akatambya akatambula nga tolaga face yo nga daga state house nga mpulira dobozi na state house amawulire amalungi okuviwa Saabalwanyi you people kyemwerabira ensi eno yonna kwe tuli kuliko Katonda eyatonda emigga ennyanja ebisolo ebikambwe n'ebitali bikambwe ne mu Uganda mulimu Katonda waamu ye president waaki egwanga kunguka video yako lwakata simu zenfuna sizifunanga mu bulamu bwange nga bakubuuza kiki tubulire buli omu akubulira testimony ye nyina saluni mwe nabadde oli nankubira essimu ne mugamba nti wa executive order ebyo byawedde bya passport waliwo omukazi namusanzeemu nga simumanyi yadde mu dryer n'avaamu yadde aliranye dryer n'avaamu najja okumubuuza Gashumba biki byeyogera ebyo kyogamba abantu baffe agenda bawa passport nti nga naye yakivaako. So we are extremely happy, we are extremely grateful to the President of Uganda issuing an executive order solving ebizibu byaffe. Teri munyalwanda yenna atayagala executive order kubanga ebibadde bitukayanya nga tugamba article 10 ntuufu ne bagimplementinga selectively yabituwadde. Okay, well nina wano ebimu ku bigambo n'ekiwandiiko kyafulumiziddwa Honorable Fred Mukasa Mbidde ku mukutu gwe ogwa X aliko Radio 4 genda ku mukutu gwa Dr. Mbidde ku X olabe ye kikyayogera ku executive order nga bakavaayo jjukira bano bonna ideally nzenga mu Uganda nali badde ndowooza nti baserving interests ezimu but let's get there. Dr. Mbidde yagambye bw'ati kino nga kyakabaawo nti we reject executive order eri gyenkusomedde agambye we reject the executive order Banyarwanda citizenship. One, the order presents Kinyarwanda speakers except those from Pororo, Kisoro, Ntungamo as non-Ugandans that should apply for naturalization as non-citizens. Two, it risks making over 6 million persons born in Uganda stateless and violates international and sub-regional human rights instruments. Three, we have resolved to take the matter before the East African Court of Justice for proper adjudication. And four, we call for a fresh and urgent dialogue with the President for a fair solution. And five, our amendment of Article 10 campaign is hereby reloaded, and we shall continue to transform our community. Banyarwanda rights matter for your Dr.
Mbide bwatyo bwakoze era nayongera ku wano the executive order applies solely to Ugandan citizens with no relevance to Banyarwanda. Our objective is to have Article 10 of the Constitution amended to ensure that all individuals born in Uganda on the basis of the 1965 Independence Constitution threshold are recognized as citizens by birth. Without this amendment, 6 million Kinyarwanda speakers remain stateless, contrary to the original position, but rest in the schedule to the British Protected Persons Order of 1934. What honorable Mbide bwe yawandiika ku kyo kati oyala responding ku Mbide ngani as the lawyer of the other group. Bwe tuyita baloyo 10 taliimu mu Uganda. Bwe tuyita baloyo 10 mu Uganda taliimu. Njagala mukasambidde ambulireyo wano landmark case yali awozezza. Simple. Njagala mukasambidde ambulireyo omuntu omu gwe yali ajje mu kooti bailo mufunira bailo nga musango gwa amaanyi. Mubaloyo 10 taliimu. Ba senior physicians baboogera ku bulwadde, ba internists teboogera. Ba senior physicians, ba senior lawyers, eminent lawyers, ba Peter Kabasi, ba Didas Nkurunziza, ba lawyer besagala kwogera kuno constitutional lawyers bakugamba nti ekyo kye baba wadde president yakoze clarification. Please Mbide in this. Mbide is not one of us. He's not. Mbide anonya constituency y'Abanyarwanda gifuniramu. Era ye bw'abayogera yita lawyer. Peter Kabasi gwe nkugamba be ba lawyer wozezza emisango janna gomola ye yajja kayihula mukomera. Didas Nkurunziza ba lawyer myaka aga. Ana era bali mu State House. Kungu nkubuzemu ekibuuzo oli musiru? Tusobola kunkupita. Excellent. Twava mu State House on Tuesday. Mbide and group eyakananula ne bakola press conference ku speak nga bavumira executive order siba kiri nga ne executive order tena bakufuluma sebo nziramu kituufu yiba kikola nga tena fuluma kakati o celebrating otya ti omwana we yayise ebigezo nga yunebu tena babiririzinga kitegeeza either ine yakubiddeko ebiki ebibuuzo president executive order yagifulumiza on Friday. Okitegeera gwomanyi politics ndoza n'okunsinga wano kungu singa ogenze mu kalulu n'okakasa nti gwe wakawangula naye Gashumba yakubba mu kalulu tosobola mushuwinga the following day oli bagazetinge Gashumba siba kiri kati Mbide eyagamba mbu we reject it him and who ye nani yagamba we ya nani ekisooka mu record ze gwanga is not one of us Abanyarwanda. Yes. Ekyokubiri ye nani yavumira executive order on Wednesday nga tenaba kufuluma. Executive order yafulumye ku Friday sawa nga 8 nimbye ekyo kyokka kikulaga kyali konti kiki golaba ki mu kino byonna schema. Well, but he's not alone. Well, na ulideko Kayindo Tafire, Minister wa Internal Affairs. Kayindo Tafire. Abatuliza kambazaje ku dobozi lino, if you don't mind. Yes, izanyi. Uliza ali ku Radio 4 ono Kayindo Tafire Minister wa Internal Affairs. Ministry directly responsible ko national IDs, ko passports nebirala. But yebo ya responding. Yes. Yabada gonna radio ya CBS. Uliza ebigambo be. Gasumba wataina magezi yaje kugotonya katugeni ko so ti wali chibya bakugasumba wataina magezi yaje kugotonya katugeni ko yi ayaga kola makuru wazewu enkalu kakati ulira njagala kukola makulu be bagabye emidali bampadde omudali emubendi Jeno Tafire abamu ku baana bo mikwano jange sagala kumprovokinga into the fight jensingo okutegeera. Get a mass. Jeno Tafire nkwegayiridde. Don't provoke me into insulting you. Don't provoke me. Kubanga nina capacity. Nkurespectinga as a senior leader. Bogama nti byagashumba tebina makulu. Si byagashumba. Ewaffe mu family. Daddy waffe yasooka ofuna passport 1974. Mami wange 1978. Mu family ewaffe tewali gwe wali ba passport. Bino si byagashumba. Bya bannansi banna Uganda Abanyarwanda abadde banyigirizibwa si byange
singa executive order bagise the Gashumba executive order waligambe Gashumba ina kyakola ki linda ko ekirala president yagambye indigenous communities executive order by the way te pointing out to Banyarwanda bonna bana Uganda ekirala Otafire issuing the president issuing an executive order, it's a vote of no confidence in him. Owulira kiringanga bonobera nga makanga mukyala wali falinga kubawa neighbor buli kaseera. That's a vote of no confidence. Kiringanga bonodanga wakanga obogole abana timbanyize kitamwe. That's a vote of no confidence in you. Byokola byali badde bye. Yes. Otafire bino yali badde yabisolvinga. Jeje odongo yagezaako actually okubona abona obokubonya abonyezebwa kwa Banyarwanda mu Uganda kugenza at its speak ngotafire minister atenzo otafire bakola statement ingezo ne Babu Captain Babu ninako otafire bakola statement ingeyo ngamba mukama webale nnyo finally the snake in him getting out kati otafire netu mutegede nalabye bukadde wange Babu manyibwe respecting amutabani wo mukwano gwange nkwegayiride ekintu watu kibanyi kitubuzeeko ate Babu yakoze ki Babu sebo ne yatulumbi Babu sagala kulumba kubanga go omuyindi Babu muna Uganda ate Gashumba simuki so Captain Babu mbegayiride muri basajja bakulumba respecting don't provoke us kino nkyogera ku radio 4 otafire damon provoking oli minister so what yagembu mwina butakanye na group no yakikonyeko ninako kazanyi uliza bigambo binali ku radio 4 aganti butakanya bwabwe bwebo batawanya era naganti wali na kipya yaganti agano implementinga agane yaganti tewali na kipya mu bino agane kanzanye dobozi lino polisi yaffe tubadde tugenderako tewali kipya kyali tewali kipya bwetutuma tubadde tukola ekyo kiringi kye tubadde tukola okujjako nti bana Abanyarwanda balimu ebinanka ebiwanyi bibiri balwanagana ekizibu kibadde n'abo abananka ab'ekita Abanyarwanda kubanga polisi yaffe kigamba nti Abanyarwanda bokka be babadde bebagwira abalimu netuyita bagwira abananka bali mu Uganda waliwo abantu owulidde kigamba bagwira soka tukomao owulidde kigamba bagwira Abanyarwanda sibe bagwira bokka kati kiregeza yabatunuliranga bagwira foreigners otafire mu maaso minister wa internal affairs atutunuliranga abagwira Abanyarwanda sibe bagwira bokka. That's interesting. Kati gwe kungu nakugamba nze byemulaba ku TV si byendaba byemulya si byemampulidde abagwira. That's the minister for internal affairs, meaning mu maaso g'otafire tuli bagwira. Era kyovula kino ekigambo kyo naturalization kizze nnyo ku mulembe gwe ekyo byagamba mu rifts ekisooka katono wetujja kakaka Kenya amawanga ag'e Kenya nga abateesooti abamu aba Kenya aba Uganda waliwo Abasudani waliwo abakonjo waliwo abamadi kubanga waliwo amawanga mangi agagawana Uganda n'emiriraano eyo wali polisi yaffe tewali kipya okujja konti waliwo entalo wakati w'abavandimwe n'agundi n'omubano kyekibadde ekizibu akatulira ntalo wakati wa ekisooka alimba ffe n'entalo ezizayogera tiziriiwo minisita ayinza okubanga ayogeza ffe wulira ffe tugamba bwe tuti ffe tugamba nti article 10 protecting bali bagamba kyekizibu mbidde yagala gikozesa kino nkikugamba mu Uganda muno tewali muntu gwe sisinkanangako naye twagezaako sigumuseebiriza okusinkana otafiira oyo ng'ali elusive atugambye abagwira olulimi lukoze gwe toyinza kawulira kuba tikakuba kati mu maaso g'otafiire tuli bagwira otafiire I dare you ddamu nvume olabula minister so what yajjayo enjuba otafiire yasoose okubeera minister internal affairs yasoose okubeera minister internal affairs abantu balwa mu offices bafuna comfort yeyo otafiire okuva lwe bava mu nsiko teyeguliranga lita y'amafuta ffe tumugulira amafuta abantu bakuginowalinga tebasobola ne Museveni bamuginowalinga mu nsiko 1980 n'amaliza nga president okimanyi nti Obote yagambako Museveni yo mbajja kuva mu nsiko ng'ameze n'omukira ng'enkima tiyawamba obuyinza
kati president kungu bwe twatandika council for abavandimwe ojjukira bwe kimu we are underdogs we are nothing be bali bayisaamu mu maaso be bali executive order you get it Otafire you dare him I dare you Captain Francis Babu dare obanjagala batuwe debate nze ne Babu obane Otafire oyo ku nsonga eno oyaga yes ngotudde wali yes naye ali wano General Otafire dare insult me again Francis Babu bino biyingira muwa Babu okimanyi gwolina muyindi wano gwolina rights mu Uganda okusinga ffe anti Captain Babu na Uganda atenze nawe oli mu Uganda sebo yagambye byayogedde nabyo biwanvu nnyo n'ekyo emyaka gyammwe mukuze muri tayalinge Babu oyo mbadde mu respectinga mutabani we mukwano gwange nga sagala confrontation yonna abaana baabwe basomye n'abaffe Otafire okitegera ndowooza noonya makulu executive order ya family ya Frank Gashumba gwe bagendo jiwa kaindo Otafire ononya makulu how by the way ensonga z'abanyarwanda ze zimanyisize gwanga aha otanze kuvayo kwogera recently ku nsonga ze kati kankubulire nsebadde kumanyi bango lyonna nze singa mu Uganda bali ba awarding awards entufu singa nyina awards 10 social injustice nji fightinga omwana yitibwa Aisha Nabukeera kwe twatandika okuya tumujjukira bulungi ono mvubuka yattagundi oli omuwala era gwe Nabukeera twamuyamba okuva mu P6 nasoma paka university kati abeera mu America Gashumba yenonyeza bibi mukwera Nabukeera Gashumba anonya biki desire mirembe kine kisajja gwe kyatta ne kimusula mu bikajjo nga buna kunsiba mukono ku making sure nti ekivuka kisibwa family yeke kitemu naye they offered me 250 million sagala sente era nayo nonya byange kati ekifembye kino kyabavandimwe you get it kwanza nyina passport jenyina ndoza yakuna ne jula no kwatera wali wayinza okumashira passport no way you get it ne wali akawala nga kashira akali engoma akali ekalungu akali ekakuto akagalo gende Dubai okupakasa bakama passport ngataka akana kana Uganda 10 ku 10 Minister bino natabimanyi omanyi bali mu comfort zone mbidde mukasambidde mbidde baba talina passport emifa ina ya green mbidde naye myama soga president sebo ekirozo kya executive order kya abandoning sijja kuvuma mukasa kubanga luli muganda wange embaga yo najiriko nange watata wange aliyo mu kwabyo olumbe ne mu manyeti puli decision je mukola eino munaku gwekola ki why can't you sit as the members of the same family and these issues first of all nzena siku musebiri sesa dunga mugamba ne kati we kyatuuse ne kisinga obukulu press conference twakoze ku Serena abanyarwanda bonna bali supportive okujja kuno bageza ko confusing ulira yagambye mbwagenda kuwaba mu East African Court of Justice ekisooka East African Court of Justice interpreting a constitutions ochulya mivule tula wana nyingi dwa tukole mkatono ne bwetu just a minute aze tula bako yingi mwamba sajja mivule bwade n'ensolo nkambwe kale webale nnyo mugana nga goberera n'abalamwe n'abasindiso paka ndoza mwami Gashumba tumbe maliriza bwenti ntimwe nga banyarwanda baba vandimwe indigenous banyarwanda mwenna gye muli twagala tu dedicating omwezi mulamba nga tusabira President Museveni mwabavandimwe mwenna gye muli oba banyarwanda buli lunaku musala giteeke mu President Museveni ekyokubiri mu 2026 bwali bajje empapula era kyemanyiza agenda okunona omulwadde omulema ali mu ICU ali ebutabika ekirabo kye tujja omuwa kwe kumulonda ekirala bwoba wajibwako passport bawamba national ID yo bakudeactivatinga ku NIRA platform kube namba eno 0708 500 444 njiddamu 0708 500 444 enamba yerine ku WhatsApp mpozi n'ekirala ekiro kya leero Bukedde TV esimye ngenda kubeera kabinkano ene ensonga si yakusaaga twebaza Katonda enja kumajasa kwa TV ya muulire marathon interviews ezo twebaza mwenna batuyambi twebaza kungu mu lutalo luno twebaza speaker right honorable Anita Among
ne tusaba mukama mumuze mirembe Jacobolanya kubanga yatuwa strategy eno yetubadde tambulirako Jacobolanya ne twebaza mwena executive member ya council of abavandimwe Dr. Muganga Ngarambe Bahati Mbabazi Ntale Meja Nyandwi banji nnyo Rogers Bulegeya mwebale kubanga twavu mwabuli kivumo ne tulemerako Uganda Human Rights Commission, thank you so much. Equal Opportunities Commission, thank you so much. Baloya KTA, Peter Walubiri, ontegera ndoza. But Dennis Nyombi, Mutabingwa, Baloya bade batugayidinga. Banono the best brains, ontegera ndoza. Abatuyeme mu kintu kino. Tekituse ulwa kuzanya buzanyi. No kwebaza era Katonda nti President Museveni ekintu kino yakitegera at length. Ontegera ndoza. So abavandimwe mwe n'abanyarwanda mwe na mu Uganda finally mugenda kweyagala ng'abantu abalala mujjukire Raida eri mugundi eno mu executive order eno tewali wanira ne immigration ayina right okudetermininga who is a Ugandan ekirimu executive order president yana aganti bwe mukizuula nti oba omuntu bwati ne bwati yafuna passport mu bukyamu mumuyite bwe mukizuula nti yagifuna mu bukyamu waliyo etteeka erimukwata uttering a false document than you becoming bana basajja badde bafuuse ba complainant ba judge no ngatona genda ku judge complainant ba investigator ba judge executioners you get it finally tutandika okwerabanga banna Uganda tutandika okwerabanga abantu abava ku lukalo lwa Africa kunguze n'ensingi tambudde siberanga ko mu Europe omuzungu tayawula nti omuntu yava Ghana ono yava Zimbabwe ono yava Rwanda fena tuli baki mpozi senyinza okusaba singa waliwo amendments ezikolebwa mu constitution bajjemu kana akantu nga bojjuza form oteekako eggwanga lyo kunguka singa ogenza okwaba ku CPS you are required to tell your tribe atene go wabide naye ateekeyo ki omusango gw'empaabo bagwenzizizza gukwatagana gutya n'eggwanga lyange ebyo bye bipromoting okusoserwa mu mawanga fena tuli banna Uganda abanyarwanda mubawasizza n'abaana bamwe naffe tubakoze eki twawasizza tubere mu Uganda fenanga tujeyagaliramu mukama abawe mukisa akume tuddemu nga tuzze